hope. There is hope too. Abali ku testimony tish n'emikutu emirala bali kubanga ate mutuwuliriza. Tukomyewo I think video yaffe esembayo ey'olunaku olwaleero omukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro w'Obwakabaka obwa Buganda leero akoze amawulire ku kanisa yagirumbye ennyo wiiki eno kyabadde ku musumba Sserwadda ati wuuno agamba Obwakabaka buli kulwanyisa akawuka ka Mukenenya tayagala kuwulirayo muntu agamba musirimu awona nga bamusabidde akyagala ekyo oyagala kugootanya mirimu gya Bwakabaka manjiri nyemwegere ate kabaka ali mu kugira abantu baba bagira esirimu alego bagamba nti waliwo ate amaanyi agawonya kituufu okyagala so ebintu bino eby'Obwakatonda obintapulitingira mu bitabo by'e Makerere oba university yona togera era tasobola bitegeera osoma Yokaana 3 olaba Nicodemus yali muyivu nnyo ate nga munnamateeka nga Katikkiro omanyi oyo looya munnamateeka kituufu ebitabo bingi ku mutwe kakale n'oli yali looya w'Abafalisaayo nga buteeka lyonna lyomenya akugirayo obuwaayiro simanyi namba gundi akawaayiro namba 3 ba simanyica naye yagiye wa Yesu nga tamanyi kigambo tubibonage atakitegeera ashakate mu lubuto lwa maama wange nzirayo ntya Yesu n'amugamba gwe bino si bya bitabo jawo obutabo bwo kizaalibwa omubiri kiba kya mubiri ekyo kituufu kizaalibwa omwoyo kiba kya mwoyo nnyo yogera bya mwoyo si bya bitabo byo akati omukulu ayinza okuba nga advisor we ebintu teyabi interpretinze bulungi obanga ye ebintu yabitegedde bulungi yabitegedde agamba maya ayalina enjoga gyayogeddemu ng'ejeregerera oba muwonya ate muzimba amalwaliro mutandika owonya abantu akati ekisokera ddala echurch dwaliro lyennyini kanisa liri ddwaliro erijjanjaba n'amalwaliro gennyini gemugamba endwadde ate gajja eno ze gatasobola kujjanjaba mulago bajjanjabayo obubbi ate basobola bujjanjaba ekisoboka bajjanjabayo obwenzi nedda kakale ate lino lyo lijjanjaba buli ndwadde gy'omanyi ku nsi kuno naye wabula kyenyinza okuba nga ndi ku sayidi ye be basumba abafere abagamba va ku ddagala kkiriza Yesu va kuki ku ddagala ekyo sikkiriziganya nakyo kikyamu kkiriza Mukama nga womira eddagala eryo eddagala lyennyini lyagenda okozesa owone kati wonoowona nowola n'okola tesits ez'enjawulo ng'owonye awo ng'olyoka olivaako ng'olyesonyiwa olira naye w'obanga tonnawona togeza mira eddagala awo nange nkyagala nsumba takuferanga ntiva ku ddagala ojja kufa kituufu ogenda kufiira bwerere waliwo okukkiriza okumu kwogenda okupima nga kuvudde wa sitaani ngaali kwazika nga kufukulimu ebiraka okitegeera soke tubawe Katikkiro Charles Peter Mayiga ababuulire asooka atanye ensonga ze naffe tujja kukomawo wano tutanyegayegayeemu mu nsi ey'omwoyo si yawano byayogera byonna mu nsi ey'omubiri bituufu mubiri nate ffe tetukulemerwa mubiri tetukulemerwa ki mwoyo wa Katonda tutolemu tukomewo ennaku zino waliyo n'abawonya mu ngeri y'ebyewuunyo oba mubalaba akukwatako oba obadde olwadde musujja n'ogweri n'owona omusujja temubalaba eyo wamwe gye mubeera oli ava eri nakukwatako bepa ekisinga okuneewuunyisa ne bw'okwata ku waya ey'amasannyalaze eno ey'omusoketi kizibu okugwa gakugira bugizi naye bano bakuba n'olambaala n'ogweri mita 2 n'omusujja ne guwona amaanyi ge balina nze sigalabanga nako naye singa batuzimbirawo naye ku malwaliro mulaba mutya nga bazimbye naye ku malwaliro kale oba amaanyi ago bagalina bagatulage naye waliyo ne lweetaaga bakubira ddala empiso bano abasisita bano abasawo bano ba Dr. Crescent balina okukuba empiso nga walwadde malaria
era ffe engeri gye tuli ku kaweefube wa Mukenenya Kabaka nga yatukulembeddemu tetwagala bantu nti bagenze kubasabira nti bawone Mukenenya tosobola kuwona nga bakusabidde osobola kugenda w'omusawo n'akuwa eddagala n'osaba Katonda nti eddagala lino likuyambe so si byakukwatako oba okusula ng'osaba obudde ne bukya nti owone Mukenenya naye simanyi bayinza okubayo abasobola kubanga balina amaanyi agawonya obulwadde naye bunamulwaliro bagazimbe nakyo kyandikoze bulungi temukitegedde kyeŋŋamba yoyo Katikkiro Charles Peter Mayiga abagaye bannaki temugeza nemwetantala abantu bamubaleke kati kale muzimba amalwaliro abantu bonna batwale ngeeyo Yesu ne mu Bayibuli jaga Bayibuli eyo waba agisoma yamunyonyola bulungi oba asoma ne bagita batya vanjiri nagambye asoma vanjiri kati Bayibuli eyo buli Yesu bwe yawonya abagamba okukkiriza kukoza ekyo kubawonyeza okuwonyezebwa kwetaaga okukkiriza kitegedde abantu abamu bagenda ne batawonyezebwa oluusi abamu ne balina kukkiriza abamu bagenda mu mikono emikyamu kituufu abafere gye bali bayitirivu mu kanisa buli wamu ne mu gavumenti ezo ze mulimu abacuba aveeri n'agamba nze nva mu ofiisi ya bwa pulezidenti nga ne sitampu agirina ng'owagikuba olowooza ntuufu kituufu ekyo nga yakunasa looni yakunasa yes pulira kakati omukulu tumugamba ife Yesu awonya nnyo n'amaanyi alokola era awonya mu maaso ga Katonda waliwo ekiyinza omulema tekiriyo emigo egyamukuba kwe kwali okuwonyezebwa ki kwaffe naye mu kuwonya kwe takusuubira ate obeere mujega bakukwata akabadiya pulira va ku ddagala omusajja kukuluma manye ensiri zakuluma dda mufe ogende mu ddwaliro bakupime bakuggyeko omusaayi bakuwe eddagala osabe ogabe Mukama eddagala lye bampadde kalimponye erya Yesu aye gwogenda mu kyakyo kwebaka ojja kufa bulungi nnyo tukutwale tukuziike kituufu ekyo okitegedde so tugende tukole ekyetaagisa nga wetuyimusa n'okukkiriza kwaffe tetutula butuuzi wali abagenda n'amalwaliro ne bafa baba tebagenze yes so Katonda akola nga waayagala naye ate akusuubira obeere ng'omukkiririzaamu kituufu ekyo wakugamba nsowonya kino asowonya ate okuwonya kwa Katonda manyi Katonda tali nga bana abafuusa omufuusa ebyo byabasopira ate babicupuli Katonda asobola okuwonya naye nga process asobola okuwonyezawo mbagirawo ate waliwo abamu nga kitwala akaseera akola nga waayagala tebamukaka kati ekiyinza okuyamba nawe kukkiriza kwo oyimusa kuwanguyizaako nnyo kituufu ekyo okubanga kukola ki owona mangu naye simanyi Katikkiro oba ani amuwabula ku nsonga z'obwakatonda simanyi Katikkiro ani amuloga mukulu yabamuyisaamu agengege bamuyisizamu eggaali simanyi amuwabula ku nsonga z'ekkanisa naye nze ndowooza atte ku bigere eno Bayibuli tajja gitegeerera mu mubiri ekyo kituufu singa ayitako abakulu ababitegeera takama naye ensonga zino kituufu sooka ombuulire kiri kitya sinabakyogerako bwanti abakulu tebaswala tebasobye ate tebagwa akati omukulu ayita atya mbu ate yeebuuze naye ate ffe mu maaso ga Katonda teri asinga munne tuli kyekimu we are equal ffenna tuli baana va kubalya abeegulumiza ne beeteekako ebitiibwa Bishop Apostle Reverend zimanyi Deacon zimanyi Archbishop zimanyi ebyo byonna byawano biggwa wano bikoma wano naye mu maaso ga Katonda tunasisinkana ffenna tuli baana Katikkiro mukkiriza
mukiriza Yesu ayinza okwanga tamanyi umwetegereza ayinza okwanga n'omudaali alina sapule n'ate sapule erimba nnyo handi kulaga Yesu akyali ku musalaba akyaliko kituufu bakyankube kati awo aba tawonya siriimu batasobola Yesu nga akyali ku musalaba tasobola muwonya kituufu kyayogedde tenga gwa plastic tasobola naye ono gwe tukugambe yafa n'azuukira Katonda wange mulamu nnyo andwadde bujulizi akoze asajja balina amaanyi yakola tinogwa agenda buze kunaabagere balina kugamba agenda nabuuzako ku maama nagawulira kati alinawo mwebuuzaako amukyalireko maama ayinza omunnyonnyola nti mwana wange amuga asirika muganda wange oli omusajja Yesu Kristo ebibye amasanyazi agage muwaana 3 phase ya principle oli alina 100 phase koba nozirikirawo eyeye kazimu kone kalekaye kamazeemu omukyuzi kubirawo kituufu kimwewuunyisa talitegera wamma amaanyi ga Yesu alikageraganya ne umeme kozi umeme yagenda waliwo ki erodiyo ekyo kitongole muganda wange kibanako kyeyitira umeme kyakulema umeme naawe ekitegeezo kyajjukira umeme kati ekitongole kyetaaga okuba nga omaze okulya ku bitumbu okyogera ng'ojjudde bulungi simanyi UERDU bannange basamaleze weba LDU abo bakikyuse bakiyite masanyalaze atirisiti oba yaka kiri ekitongole olemwa abantu balenga kibatawaanya abo bakite FDC ekitongole kikambwe gwe kiringa ekibiina kya nakola amawulire ekibiina kya ono w'ekitiibwa Masias Mpuuga omwana yakiyita ADF ekyabatujja simanyi kiri bakiyita simanyi DF Democratic simanyi Front Alliance DFA omusajja yakiyita ADF omulala akiyita DFCU wali ebintu ebimuganda wange nga bizibuzibu ate kino kye baatuleetera bakadde bafa b'omukyalo tebabalowoozaako tebabatunuuliramuko umeme kyali kyangu zinalookingirayo era kati gwe kyamanyi umeme ezo omanyi umeme bakuba ate bano basama balalamuko bano bakuuzi bakula bukuuzi omanyi okuwa yuniti abiri oteka kumakya olwegulo kaziweddeko ziringa gaasi zifumuka bufumusi amasanyalaze ga UDL simanyi LDU galinga gaasi mwerere gafumuka bufumusi galinga mpewo nze nga nkyali nga omeme kyaliwo ngangula units 14 units ezo nezimalako wiiki naguza agero DU pulira abalaze mu lunaku olwo nga sikuli olwo gagwako neŋŋamba kino kiki kino nengula amalala pulira the same money ziri nalinako messages edde eza omeme nengeragenya bano nga bagabako units nyingi ngamba omuntu awonye ekitongole kize Katonda bakuwa namba naye nga ekiri riyo kifu bakisigaza bayinza okugaa nti kwali units 16 ng'ekyaddala bakuwadde 2.5 okyagingako simu ne gaggwako sokoleke n'esimu obusimu neyinza n'obutajjula ne gagenda ate gagenda oba gawedde nedda sente ozifuna kizi muganda wange amabanja ga umeme tebasaba ate gajja muffe naffe tuli bubi tegabaako ogula units 16 negasiba nga tegaliiko ogadde olweggulo zigenda oyingira ssaawa 4 ogamba akati kandeko kanamole gataliiko nfufa gatakwatagana male gasekako nga gaweddeko dda nga gagenze naye nga baguze ku makya
sawa ogaguze sawa emu sawa 2 negagenda negada ku 12 olaba kakawungezi kati olegula oba manyibu agabukedde tubeerako nga twebowa olaba mugwate bikwata bakoleta obukoko baza enkoko erina obugere bonna kati esati z'abeekyalo ne badduka njagala bintu bigera njakubayiriza amaaso mu ggwanga letera nkoko oba okyalaba kulira tiimu kabiri kizize nayo era gagenzo gwe tulaba naiba baaka beno otugira walinga gaweddeko nga kali 00 genero diyo abero diyo banna bannaye mutubalirire batuleke muko alifa balina ebyuma bya studio muganda wange okolera bukole 0 diyo gyokolerera gwe umeme watukola bubi yatukola byo kugenda wanda walina wotufera naye ate gwali kale omubbi yagenda ne bajjawo munyazi omubbi yagenda najjawo omunyaguluzi muganda wange ateguruza bomu tujja kiwulira mujja kiwulira sibulamena abero diyo tebajja bano bayino nogasalako kati bakusalako kale badde wali balabe balungi nnyo okuba gye twatandikidde banaye mukama bampera omukisa kale mwebale kubanga ate mubadde mutulaba ndoza tusinkana olunaku lujja kubeera lwanca bintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga Uganda gwasobola osabira eggwanga lyo saba kubanga tuyingidde akaseera ak'ebyobufuzi we tulabira bannaalumanya ne bassaalumanya nga balugenderamu kigalaze tebinkwatako wezesetawe esasi liyinza owaba byonna gye livudde ate abavubuka bali kwekalakaasa nerikusanga mu ddiiro mutudde nze nalabye wano e Kenya okwekalakaasa kwabaddewo esasi bakubye esasi neriyita mu siiringi nerisanga omwana yadde alaba TV nerimukuba naafa tugezeeko nako kkubo omwana womulesena mu nnyumba lingira so saala kalula bakulungamizza akuwadde n'ekisa yo gikalakate ngeweerera ddala mukama akukuume ojalowooza mbuze nja kwesibira mu nnyumba oli lyamusanzeewa jawo ng'olina underground yo gyogenda okwekwekayo lubeera olwo kale ndooza tusinkane ojja kuba olunaku lwanca lwa 6 mubeere bulungi ate era mweraba